omusajja ekibuuzo ekyokubiri kye yabuuza wa ayyul a'mali mulimo ki ogusinga okwagalibwa mu maaso ga Allah oba mirimo ki egisinga okwagalibwa mu maaso ga Allah Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'agitematema n'agamba ogusooka sururin tudkhiluhu ala muslim essanyu omuntu lyayingizza mu mutima gw'omusiraamu essanyu omusanze anakuwadde muganda wange kiki naga muganda wange bakutte kaboda kange ndi wano simanyi kyakkola nogaja ntugende musajja njogere nabo bakuweki muganda wange kizibu ki nakubuulira obuzibu bwe muganda wange ndi wano ntudde naye omwana mulwadde nezimujjanja basikola ki sizirina essanyu omuntu lyayingiza mu mutima gw'omuntu mu kaseera wanakuwalidde gwe mulimu ogusinga okwagalibwa mu maaso ga Allah n'agamba ogwokubiri au takshifu anhu kurba oba okumalira muganda wo akazito n'okamumalira n'okamuggyako nga kabadde kamutuulidde akazito au takhudhi anhu dainan oba okumumalira ebbanja ekyewuunyisa ku mulembe guno gwe tuliko omusiraamu senga asanga musiraamu munne nga bamukutta amataayi bamubanja sente agamba tewambuuzaako kamadi tebamuwola nze senga wambuuzaako sandikukkiriza kuwola ki ahmada tebamuwola okitegedde ebigambo ebyo ku mulembe guno teri ali redde kumalira munne ebbanja naye nga mu bizibu byetumaliragana wakati waffe musiraamu ku musiraamu munne mpaka okutuusa kudda okumanya ebbanja kikulu okulimala ne zakatul maali esasula ki ebbanja ly'omuntu tukitegeera bulungi naye olwaleero omusiraamu asanga munne nga bamukutte za mmere zezaganye okusasulwa kifo kyakwata ziweeyo agamba mukwatire ddala nyweza oyo Muhammad ato tayenda kusasula subhanallah n'alega ekitiibwa kya musiraamu munne ne bamujeegula yenna naggwamu lwaki bbanja nono ya sente mmeka 12 15 mukemere irala kwata oyitenda kusasula oyo yalla tusaasire ku mulembe gwe tetulina mukisa yadde ekitonotono wakati waffe oba okumumalira ebbanja n'agamba ekyokuna au taturudu anhu ju'an oba okumutaasa ennyonta enjala ku mulembe guno gwe tuliko omuntu mutambula nemunyumya bali basahaba beeraliikiranga kimu nti tunyumya naye tunaakomenkereza tutya kubanga siina kengenda kuwa muganda wange oba siina kengenda mumuliisa ffe ku mulembe guno tweraliikirira kimu tumala ddi emboozi zino ngende ndye oba okitegedde nkagambako ffe guguno omulembe gwe tuliko mufulumaano masjid baada dhuhuri buli omu aba agenda kulya alina emmere n'atakola ki n'atalina naye alina emmere yeeraliikirira kimu omusajja ono ng'anyumya nnyo ayinza okuntwaliriza mpaka wenkola ki wendiira ate nga sigenda mugulira mmere la ilaha illallah omuntu n'amala omwaka mulamba nga teryakwatanga tewali amulyangako mu ngalo ze omwaka mulamba sente ze ye yazeeriira ye khalas oba kitegeera bulungi omukyala ne bwamugamba ndiwule sooka olinde kulindako
lindako basooka bawayana ne batwala emboozi netwalirira kiki ayagala omugenyi ono amalirize emboozi akole ki agende naye nga tamuwadde kyakulya si lwakubanga nti atya byafumbye bayinza obutabirya nedda tayagala mmuwa labe mulembe guno gwe tuliko Nabi sallallahu alayhi wa sallam yali akatuuka e Madina yasoma hadithi empanvu naye yalimu ebintu bisatu naye nga zinnyo naye mubimu ku bye yagamba abantu yabagamba mutoolagane essalaamu wakati wammwe ekyokubiri naye nga bagamba tebanaana kusiramuka bapya bakamwaniriza n'agamba ekyokubiri muliisaganye emmere obulidde ekigambo ekyo nga yakatuuka e Madina bw'ati ye hadithi gyasooka okwogera wekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam muliisaganye emmere bannaye emmere ekuuma oluganda n'omukwano emmere n'agamba ngamaliriza hadithi eno n'agamba nti okutambulako ne muganda wo mu kyetaago kye okutambulako maa akhi okutambulako ne muganda wo mu kyetaago kye ahabbu ilayya min an a'takifa kyagalibwa nnyo mu maaso ga Allah okusinga okukola itikaafu mu muzikiti gw'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam shahran omwezi mulamba afiiriddwa n'otambula naye nemugamba ensonga eno ejja kuggwa nemugenda eno nemukwata eno mpaka omulamu nemugujjayo nemukola ku nsonga okutambula naye mu nsonga eyo mpaka bwetokola bweggwa kisinga okugenda okukola itikaafu ku muzikiti gw'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam shahran omwezi mulamba omanyi eswala y'oku muzikiti gwa nabbi omanyi bwezitowa ggwe eswala emu bweti naye nabbi sallallahu alayhi wasallam agambye nti okutambulako ne muganda wo mu kyetaago kye mu kizibu kye bamukwatidde omwana we alina ekizibu nemubeera naye n'omubeererawo mu njogera y'olwaleero n'omuyuwirawo ki omubiri kyekyagalibwa ennyo mu maaso ga Allah okusinga ogenda okukola itikaafu ku muzikiti gwa nabbi sallallahu alayhi wasallam omwezi mulamba nga maliriza nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba waman kadhama ghaydahu waman kaffa ghadabahu satarahu Allahu awratahu n'omuntu akweka obusungu bwe Allah jalla jalaaluhu agenda mukweka obumogo bwe yawmul qiyama obusungu bwo n'obukuuma n'obukontrolinga Allah agenda kukuuma agenda kukweka obumogo bwo yawmul qiyama sijja kusinzaako awo bigambo bannange mbakubiriza emirimu egisinga okwagalibwa mu maaso ga Allah mugiwulidde n'omuntu asinga okwagalibwa mu maaso ga Allah jalla jalaaluhu mu bantu bonna yoyo asinga okugasa abantu bangi tuwangalira ku bitundu naye nga abantu baffe tebatufunamu okutuuka ku ddaala kankubuulire kino haji omu yafa haji bwafa imaamu ne bagendayo okumuziika batuuka ewaka n'abasiraamu nga bakyala ba haji 3 ne bawala be bali wabweru banyumya mu mbeera eza bulijjo naye ng'omufu ali mu nnyumba n'abantu bakola ki bakaaba kati imaamu ne basoberwa
haji yafudde oba ne bayingira munda nga kituufu haji mufu okufuluma wabweru nga bakyala ba haji n'abaana be bali wabweru banyumya we baseka. Kakati okwewuunaganya okw'amaanyi omukyala omukulu n'agamba bakyala banne nti bannange ono imaamu ali wano atwewuunya lwaki tunyumya naye ye haji we yakafa leero ffe haji owaffe bba waffe yafa dda jasiti ono abaddewo nga bokisi segedde ekigambo ekyo twakaaba dda haji dda ebizibu bye yatutuusaako bimala ne tukaaba ne tukoowa ne tumuvaako ne tumulekera Katonda mpaka lwalikola ki lwali mutwala era luno olunaku bulijjo tubadde tululinda. Kitegedde haji wammwe mmwe yakafa leero naye owaffe yafa dda. Kitegedde ekyo kubanga olina akaana ke wayenda ku mukyala bakatwala mu orphanage center sebo bakawa obuyambi naye ng'okyali muki okyali mulamu. Kitegedde ekigambo ekyo abaana bo tolina school fees g'obawa tobaweerera olaba otuli ku ddala nga n'omwana wo tomugasa kati ensi g'ogigasiza ki okujjako gimalira ebiseera wafa dda. Just balaba muntu akola ki atambula naye nga mufu. Bannange tugasa abantu nga n'omuntu agasa abantu asinga okuba omulungi yoyo agasizza abantu b'obaawa ab'ewaka yoyo omulungi mu bantu b'ewaka be. Abaana bo mukyala wo ye waliwo emboozi awo wakati awo omwana alina emboozi ne kitaawe ku mulembe guno gwe tuliko emboozi nga munyumyaki onyumyaki ne taatawo alina ebizibu bye naawe olina ebibyo naye temusheyalinga temunyumya ekiriwo kiri kimu keera genda okole kino baasi kiragiro bw'oba onaasobola genda okola oba tosobola nja kukuba baasi. Kitegedde ekigambo ekyo la ilaha illallah. Abaaye tugase abantu kubanga tunaavaawo abantu tebagenda tunyumyako bye tubadde tukola nga bitugasa ng'abantu bigenda kuba kweraga gye bali. Abadde yeeraga abadde alya abadde anywa abadde naye bye tubadde tukola nga tubagasa bibagenda okunyumyako nti wallahi omusiraamu yawaayo ssente ze ne tugula ekifo ekyo ky'obusiraamu omusiraamu yawaayo ssente ze n'antaasa. Eriyo mukadde wange omu twagenda mu ddwaliro okulambula imaamu ekiruddu subhanallah ne tuyingira mu ddwaliro ne tutuuka wali imaamu n'agamba bannange nsaba Allah basaasire naye embeera eri wano ssente. Haji n'atugobamu ffenna n'agamba seeka musooke mufulume n'asigazaawo omukyala ne imaamu n'amubuuza bakubanja ssente mmeka n'amugamba Haji batubanja emitwalo 85 eddagala batusabye lyetaaga emitwalo 5. Haji n'akwata mu stokisi najja mu miliyoni 2 n'aziwa omulwadde n'amugamba sasula bbiiru inshallah taala Allah akumalire. Ku mulembe guno gwe tuliko bwe twafulumayo Allah n'agera Haji seeka n'afa imaamu yafa Allah amusaasire tugenda tumuziika. Omukyala yayogera ekigambo n'agamba bukyanga tuwangaala na bba wange sirabangayo musiraamu nga Haji naye nga gwe twogerako imaamu omuntu bw'abanga mukyala wa imaamu talabangayo muntu asobola kusasula bbiiru zitali zize mukyala wa imaamu ate mukyala w'omusiraamu eri ddala yalituukako n'alirabako eri era akimanyi nti basiraamu banne bajja kujja bakole ki bamulabeko naye tebalina kyegenda mumuyamba tebalina kye basobola mumugasa
abaye twegase wakati waffe gasaba nno akasemberayo ddala toyamba muntu yenna ng'osuubira nti agenda kukuyamba haramu ate tewaane ne bwaba mwanawo ng'omusomesa ekyo kijjiremu ddala muwe ku lwani ku lwa Allah muwe ku lwa Allah muwe ku lwa Allah kubanga abantu ba miteeko esatu begendereze nnyo mu bulamu bwo babulabe nnyo eri obulamu bwo abantu ba miteeko esatu omuteeko ogusooka ye muntu ng'akumanyi nnyo kojjaawo eyakulerako taatawo maamawo sengaawo oyo mwegendereze seeka mwegendereze era bw'aba ayogera tomubeera kumpi kubanga omuntu akumanya ennyo kyangu nnyo kyakwogerako kigambo ne kikukwatako abantu ne bakakasa nti kiki kituufu kyegese bulungi so mwegendereze omuntu owokubiri gwe tusinga ennyo okwegendereza mu bulamu bwaffe nga tugenda mu maaso nga tukula ye muntu gwe wali oyambyeko twali wali eri omuwalimu nga azimba amayumba ge n'asuzaako omuwalimu munne naye omuwalimu ono bwe yali asenguka ewa munne yayogera ekigambo n'agamba sirabangayo omushiriku asinga imaamu oyo ate ffenna ne tukakasa kubanga abadde asula wani oba okitegedde ekigambo ekyo mukwano gwasobola okwogerako ekigambo waliwo ayinza okiwakanya nze bulijjo ntambula naye mumanyi endya naki n'ensula kyembabulira ge mazima kivulaba entakera tubagamba bw'oba oyagala omuntu nga muwangaala naye teweemalaayo muganda wange ajja kubeera mulabewo yawumamma olunaku mu nnaku oyo mulabewo mukyalawo buffe buli kimu tukikoze fembi n'endagaano muteekako mwinna emikono n'abaana bo sheekhe bajja kufulumya mu nju oyo bajja gikufulumyamu ng'ate okyali mulamu weerekeremu yagala yenna gw'oyagala naye weerekeremu baako ne bye weerekera omuntu asembayo owookusatu gwoba weegendereza ennyo ye muntu eyali akuyambyeko omuntu eyali akuyambyeko ne bw'olifuuka pulezidenti w'eggwanga talikakasa nti oli waakabi okumusinga tekisoboka ekyo tekisoboka woovuga Subaru agamba oyo mwana nze nyambye muyambe wano kuva jjo wano abadde somera ku zange kweragira bwerere temuli makulu ne bw'ovuga TX agamba wa mufere mufere nze oyo nze mmuyambi ani atakimanyi ku kyalo kuno nga nze mmuyambi ani atakimanyi so abantu abo b'emiteeko esatu basiraamu beegendereze abantu b'okuliddemu era si kirungi kukulira ku kyalo ng'ozaaliddwa ku kyo n'okulira ku kyalo ekyo n'owasozza okwo n'okola okwo nedda ssebo kubanga bw'ossaawo edduuka basenga abo be bajja okujja okwewola ng'omugamba oti andi senga sasula era bw'ogamba omwana nti toddamu mmuwa sukaali okujjawo ng'aleese eki sente ng'agamba abagayiga meife tunaakola ki naye ng'obanja sente zo ssebo zizo bateekawo amaduuka munnange titulina kyakukola mungu yabawa omanyi omu yagamba nti man talaba al-ula hajara al-qura yaga nti omuntu yenna anoonya success obuwanguzi mu nsi muno
asenguka ebyalo avaawo koseeka tobeera awo gwozaaliddwawo okuliddewo okitegedde avaawoko n'agendako mu kitundu ekirala oba oli awo obuwanguzi bwe buyinza okuba buli eyo kubanga yamaliriza ekigambo ekyo ngaaga nti kubanga efitina n'ensaalwa ku kyalo kya busika taata we yali akuwalana waafa n'omwana we ajja kukola ki n'omuzzukulu oyo jjajja yali takolagana naye okitegeera naye nga webabuuza mumpalanira ki tambugani so abantu bamiteeka esatu tubegendereza nnyo wabarakallahu fikum wazakumullahu khair wabaayo ebibuuzo insha allahu taala tujja kuba tubuuza dakika entonotono tumalirize darusi yaffe insha allah